nemulagako nti aikan kayo olina emmotoka 3 anti kati bamanyi bo balowooza nti tuli banako anti bwe balaba tolebeeta ggulu kayo olina emmotoka 3 ugamba bwoti genda obuuze Big Eye nga nkoza studio nga nakamala senior 4 nalina Land Cruiser ba Big Eye bwe bajja mu studio yange awo ku Chase Johnson Big Eye yaleeta Eddie Kenzo nakyambala ebisaati simanyi bafa Bushamu kana akantu koyogedde kana musanyusa yamanyi anti kati tebagala kwogera gye baava kati no nga tupenze studio tugikoze ngabavubuka lero mwana kiringa kati wane waabwe nakolawo oba bite nojjanga bokozi bintu awo gwe tomanyi nekusanyuka ali happy ng'omanya abavubuka era omusaka teyagala kukola akoko simanyi bitya newaleeta banne mu nkoko bejeje emyaka fe twakola studio ne Guy wa Africa bamuyita Julius Shaba ne tuleeta muganda wa Big Eye bamuyita Big Chief nga yamanyi okuba Fruit Loops mumanyi omuvubuka oyo bana era simanyi bannange okuyimba mukisa kyokola aboola abasitasi bonna tebamanyi kuyimba abamanyi okuyimba bali wansi oyo omuvubuka yali ayimba naye I don't understand kyagana kakati Fruit Loops nga tulina Guy bamuyita Sam yakuba ennanga kati Big Eye gwe Big Eye omulaba tolaba wano Eddie Kenzo Big Eye yabeerako ssebo si munene mu nnyimba naye gwe waliwo abantu be yatambuza kiringa nze ndaba abantu bajerega omulangira Ssuuna Osooyo Ssuuna kankyogere wano singa teyali mulangira Ssuuna osanga singa tetwakulaba Radiant wizo ekyo nja kyogera paka oyo Guy singa bamuwa ekitiibwa oba kati nalabye nga bamuvuma mbw ayagala bakazi bakulu kati gwe muwemwa nnyoko omuto kati kankubule Brian wako kati Brian kankubule bw'oba n'omukazi n'ofuna Omumerika olina kunnyonnyola n'omukazi ensi yakyuka nti munnange wakazaala abaana 3 nfunyeewo munno mwegatte aliyamba abaana baffe bano naawe ogira obeerawo waba tasitegedde ng'omuleka abaana bafamireyo abaana bagenda tukola kuwalabye Omulangira Ssuuna waba yafuna abakazi abalina ssente gwe Katonda yakukolimira n'ofuna baavu wisdom. What is the issue? Naye ogenda okulaba omuntu avuma Omulangira Ssuuna owasa bakazi bakulu. Okay. Tulina limit we tulina owasa. Age is just a number. Gwe kankubula ekintu kimu. Abakazi abakulu bagambye Ssuuna muto. Bayita mutakula. Okimanyi nti abakazi abakulu abo naddala ab'Ebulaaya embeerera zaabwe zaddako. Wabimanyi sigwana experience. Osobola okutulira bwana bwa wano obuto mu myaka 22 kati uli. Kati nze buli ontunira muto wange Shira. Ambesire bwa kwatono.